Uganda ey'enkya. Abali ku mukulu tubaaniriza Uganda ey'enkya is a Kwan Kaiso mu Kawesa ne Alozi ya Smart of Media ne muganda wange Mutebi the Moving Dictionary Mutebi ndowooza oli obulamu bulungi. Bulamu si bubi. Njaga tutunuulira ensonga waliwo akantu ke twalina okuggyawo mu bufunze ekya mu bino ebintu bya artist sente kye nali nkugambyeko nonga nti temuli sente omuntu akugenda ebweru w'eggwanga international artists nti bafuna sente. Anti kati buli muntu kye yalirowoozeza awulira sente enzungu naye ng'ate biina protocol. Omuntu okutwala mu nsi ezisinga ebiseera ebisinga abayimbi bafugedde bweru badde nga bagenda mu United Arab Emirates katugeze bagenze mu England naye era ne weerabira nti bayimbira fraternity z'Abannayuganda eziri eyo. Yes. Gye nakubuuza ne nkugaa nti wali owulidde Chameleone oba Bobi Wine nti asituse wano mu nnaku enkulu yagenze mu festive season tekisoboka kubanga bali balina ne mateeka nti oba omuyimbi ojja kuyimba ekivulu kimu mu kivulu kimu mu nnaku 3 wane waffe tukuba ebivulu n'oyimba mu bivulu mu nnaku ezo 3 n'oyimba mu bivulu nga 7. Twakiraba nako kitukozeemu obuzibu bungi kiyatta ba Mentoni Sama oyo gwe bayita Nkwanga Kamya. Yali mukozi ku CBS okwo mu show ye ya Dance Man y'ekiro kati agenda okuba Shembaale aba akomawo mu tirinyi ku nkulunga awo yafiira mu kabenje nga papa catching up with time kati omuzungu ebyo tabikkiriza yabigaana dda. Kitegeeza nti omuntu bwakutwala mu Dubai Abu Dhabi biki ojja kuba ne concert ng'oluusi mwateeseza miliyoni ne baziba 100 ogenda olabe entambulayo eri kwezo okusulako kuli okwo weetaagayo n'akubaakinga omalirize ng'olina miliyoni 4 kyokka togenda gikuba lunaku lumodde kigenda kuttira ennaku nga 3 nga ne Lutala ali wano buli kivulu ekya live Lutala ayagala miliyoni 7-6 bwetaba live n'akusaba 4 katugeze omanye enteekateeka y'ebivulu bya wano eri nti tubala season. Yes. N'obala nti ebusoga bakungula ebinyeebwa kaŋŋende eyiganga ntegeke bwe babala. Masaka Lutala agenda kubeera mu ekijjabwenyi biki eri Rakai kati kamuteege wane kamuteege ekyabakuza mugule layisi. So toyinza muga nti jangu ve Kampala tugenda kukola concert e Masaka n'omuwa miliyoni 4 agamba anjazikubira nga ngenda ku tour yange gye ndiko gw'omubuukinga lwa luguudo bala luguudo kati ebweru tewasobola kuba sente abasajja kyovula abatuula wano n'akuba Christmas ebivulu 10 naye nga buli kimu alyamu miliyoni 3 miliyoni 30. Ogenda kugenda eri mu butiti sente zikuleme ziriko emisolo gyabwe ziriko enteekateeka y'okulanga kati kyekyo kye nagambye nti abasajja bonna bali successful sente bazijje wano mu Kampala bazijje mu Uganda wano mu music ate nakyo si kibi bw'oba okulosinze n'ogenda international naye kati tukimanyi nti tebagendayo lwakuba nti bagenze bakole nnyo sente abamu baagala bwagazi ng'ekiruubirirwa kye kyali kyakwogerwako okwo ku search engines eziri international. Bintu ky'omuntu byafuna mu international gundi eyo international international scene ekuyamba nti katugeze oli bwakulaba nti gundi oyo ava South Africa gundi ava Gaboni baagala nnyo okuyunga costs ezo naga nti ffe tuli b'Amerika naye ono ava mu kasi kali eyo ka Botswana boogera lulimi ki yayimba lulimi bweruti nti katukoleko naye connect ne bakugatta basobola omukisa ogwo guli kuba mu interactinga n'abantu ne mukola n'oluyimba oluusi nga yayagadde bwagazi kugatta abazungu na kasi kali akali mayina n'ekirala gy'ofuna connections ezo nti ebyo bino biringa ggala ffe tubeera mu masomero n'omanya nti gy'otambulidde gy'osanga agamba nti somero lino tuyina tournament tukuyite naawe mutuyite tusambemu naffe abantu batumanye kati n'eri gy'omanyira
era kyova tebasobola kunominatinga muntu lwa luyimba mbu kuba akubye nnyo hit. Banominatinga muntu gwe bamanyi eyafe yayita eyo n'afuna akadinisa ke. Wembadde ngenda okukuddira the rewarding oba awarding system nti tulaba omuntu nga Eddirisa Musuuza, Moses Nakinti J Radio, The Good Life, ku international scene betuyinza okugamba naye Afrima wano ndowooza olaba bazze abali nominated. Yes, naye the Black Entertainment Television BET, yeah. Gundi ye yasooka sibe basooka ba Good Life, Reddy and Weasel. 2014 bafollowinga ki era is it about stardom, is it about the fame, is it about the songs you've released, is it about what is it all about? Wano kiddayo ku lugero lw'Omuganda baga nti obumanyi bukira obuzira. Toyinza kuyimba ne bw'okunkumula ennyenje ne bakunoonya wabula connections. Kati Good Life yali etambuddeko oba Reddy and Weasel kubanga twagiyita Good Life naye nga eri Reddy and Weasel aba babiri Good Life kigazi kyalingamu ba Diamond Oscar bani Jeff be yagenda nabo. Reddy and Weasel baali batambuddeko baali exposed bagenze mu ba Tubaba eyali Two-Face Idibia, yeah. Babadde n'abantu bangi kati n'abanga akuyunga connections kyovola bateri akuwa award because yango gikime bakubira essimu tugenda kunominatinga kubanga waliwo n'ensi ezitunuulirwa naga nti bwe naawa Diamond Platinumz owe Tanzania yafuuka munene takya celebrating award yange bulungi. So bwe naddira akasajja akazimbabwe n'enkawa kajja kukiraba nga kyamaanyi. Kiringa kuddira ssaati yo n'oga akanjiwa omuntu mu kibuga. Ayinza obutasanyuka so bw'ogenda e Masaka wansi eri ajja kusigala ne bw'ojja ku mikolo ne wootali na buli kimu akwogerako. Kati promotion zonna omuzungu yakimanya nti mpa ankolera. Ne bw'oliyimba n'okunkumula nga management yo tegenzeeko international kubanga Kenzo twamumanya nzize mulaba nali nkozeeko n'ebintu nga nnyamba ye naye nga nkyabikola lokale era nalina ab'okusisinkana baali bangi nga nkyasoma naye nga tulina akagurupu kamuwagira ewala eyo mu kyalo anemanya nina okusinkana management awo yayinanga driver Eric Mutebi ne Haji olwo nga atandise okusumuka akubye stamina bamuwadde ssente bamuyise mu NRM akola campaign muguni leka mukozi yakola kawo ssente mugundi Kenzo ayingire wa mu 7-2-10 campaign trail ya 2011 ne bamuwaawo n'atandika okuba nga asumuka naye bamubba yovola bw'agende wa mu 7 juzi wano mu 2020 yali akyannyonnyola ebyo nze namuga nti byoyogera mbitegedde naye ku luno ssente yo ngikuwa si byakutuma muntu era yavaawo ng'aziina ne security n'afuna era alina security ey'emiriro agifunye wano eno 2020 wafunidde obukuumi we yakaabira gavumenti we yaayo byonna yava eri nga bitegeke naye ng'emabega eri gavumenti yenna kye yali emuyambyeko nti for his fame okubeera ng'ayitimuka waggulu okubeera akajja akakubye omuntu yenna position gye baba bakutaddemu wuyo tufuuse brand ambassador wa Airtel ne Kenya nalaba nga emuwadde mu tourism bakuzanyira music oyina ne gyobaga nti nsobola okutumbula eggwanga eno n'eri tebavaayo officially naye nga balina assistance gye bakuwa kati oyinza ga nti bamuyamba so gavumenti erina omukono mu gundi ye munene kubanga music okuva ku trail ezo azza agiyimbira ng'ayimbira Mabega Bebekulu bw'abanga akugamba nti buli campaign gy'abeerako afuna $2 lwaki olowooza nti Kenzo yali tazifuna ng'ate yali Mabega wa campaigning line-up eyo oba yali akola ssente ze bamuyita wisi kuyimba just for business purposes wuyo yazimba ali Seguku alina ne Makindi waali wemmanyi sirabanga ku byapa byawo naye nabeerako close nabo ng'alaga nti tapangisa ayimbyewa jajje ssente
kubanga concerts zazaakola tuzimanyi era abamu beekwasanaga nti wano mu Uganda si w'amaanyi naye bweru munene. Ekyo mbadde ngenda okugamba nti ziri ez'ebweru concert mmeka zaayimbye bweru era ssente mmeka zaafuna. Kyemba njagala nnyonnyole kubanga abantu ssente temala gakuŋŋaanyizika bwete. Kuba bwe tugamba nti omusajja Burna Boy of recent yakutte Champions League for instance. Champions League final ezo ssente UEFA eryawo. N'agenda I'm forgetting ekisaawe kye yakubye Bungereza London Stadium. Nalabyeko awo. Burna Boy yakubye London Stadium n'engamba oh my God n'engamba kati ku Burna Boy ba Wizkid bw'otunulira gundi ze zazaafuna ndowooza otunula muno gaye obusajja buno ndowooza bukoze. Naye Kwedirisa Musuuza bw'ombuuza ekibuuzo bwe kityo nti omusajja akubye ekisaawe nti Maiden Share London Stadium nga ye. Abadde yaliko mu America wansi eyo Mexico, Colombia. Naye nga si byebyo kuba kati n'ekivulu ekimu tekikumala kufuna ssente. Ate ne show weebuuze gwe otegese oba ogenze kuyimbako kuba abantu babuzaabuzibu. Show eranga ki? Eranga Kenzo eyogera Diamond Platinumz oba eyogera byayo nti event eyinza okuba nti event ya ba Blacks lujja n'okola debut oba n'operformingako kyanjawulo n'okuba nti bakutimbye gwe nga bw'olaba ba Wizkid bye babatimba kyanjawulo. Rewarding system, yes, tuddeyo ku rewarding system. Abasajja tebatunuulira yo fame fame bagitunuulira kubanga abantu bano abalina layini ezo kati ebintu bino byajjamu nnyo layini. Osanga omuntu abantu batunuulira naga nti Michael Jackson ono yasinga okuba n'abantu. Tumukoze tutya okutumbula emisono gyaffe egy'engoye? Katugeze kati ensi eri ku New World Order tukyusiza tutya ensi? Eyinza katugeze omuntu ensi eyagala eri mu layini yakuwagira bisiyaga. Aga nti jjukira be balina ssente zonna ne bamubalira nti ayingira entertainment teekawo ekintu kyo oteekewo symbols. Omusajja naga Illuminati ntiteekawo symbols nti buli anaakolanga piramidi bw'ati aba akuwagidde mu butanwa. Kati kangende muzanyi w'omupiira ono mubuulire ali celebrity nti kola celebration yo bweti naye erina kyetegeeza naye olina numbers zijja gikopa nga tezifuddeeyo. Y'engeri ennungi ennyo. Era okola omusajja kyakola naye nga kabonero kalala ko kalina kye kategeeza eri mu bakama be. Genda mu basumba, genda mu baki bannaddiini bulira enjiri nga eweteeti. Kati bw'ofuna omuntu ng'oyo kyangu n'omupromotinga n'omutuusa yonna gy'ayagala ku ntikko kubanga ne system epromotinga yiyo awards ezisinga mu nsi z'ezigurami. Nuga nti Jay-Z tukukozesezza zitutte nnyo naye katugendeko ne mu nsi ezo ennafu. Yes. Njakuwa example nti Kenzo juzi bamunominatinga mu Grammys awards ezisembayo. Yes. Naye nga oluyimba lwe boogera ne Makindye toluyimbirawo. Wadde Makindye enyogedde Makindye kuba gy'asiiba. Nga tebalumanyi. Kitegeeza bo bawa muntu. Tebawa era abantu ne woyimba otya ne woyimba oddamu waliwo ky'olina okuyitamu. Bawandiise. Naga nti egundi ero gyebale. Olwo olina omuzungu amanyi management yo nti bane tuyinayo enteekateeka zaffe. Nze mbibaddemu nnyo nina byekisaagala kwogerako ebya tekinologi. Waliwo basajja bange bayiyayiya bakanika naye era nabo bakubayo masimu okubayita. Okitegeera bwe batyo. Teri akusanga mu bbanga wabula bakubuuza twaliko naawe mu mpaka eddabani kati yo oli ku kyoluusi waddana mu bya nnimiro musajja wattu nti abanaye emisolo gy'eggwanga lyaffe gyantuuza sikyasuubula. Jjukira bakuyita kuba balowooza nti products ze balina ojja kubasuubulako ng'ovudde mu musomo naye ne bakuwa taaga representative mu America oba wa naga ono takyatunda muveeko n'okuba amasimu kyovula balina listi yonna nga bwe attendinze bakusigaza essimu yo kyebabala. Teriyo mukisa gujja eri ateetegese ekyo kankibuulira ensi ebiriyo byonna era muzannyo ffe gwe tubadde tusigaddeko gubadde nga mupiira ate ne baguteekamu nnyo obubadi bu VAR
Yes. Basobola okutaminatinga ate kyolowooza ne bakiteekamu obukode ne bakutaputa ne bakusinga. Kati yo industry gye baliko erimu science mungi nnyo ne gavumenti yennyini erina kukuba mabega. Yes, okay. Kuba waliwo ssaawa nga balina kuyimba luyimba lwa ggwanga lyo. Gavumenti emanyi politics ekuwagira. Banne mbakiikiridde emyaka gyonna. Ye move eri gye yakola okuva ebweru nanga nti akozi yali amaze owangula BET. BET wa 2015 yamuwangulira mu Microsoft Theatre eri Dallas mu America. Kati bino byayogedde abadde yagenda Colombia, yali Mexico Colombia, yali mu America oyo wa waggulu. Actually yava Ivory Coast mu COVID. Kuba nagendayo ne mubuuza nako ne mwaniriza. Era abantu be batera okunvuma nenzijukira ye musajja mwaniriza. Akoze 10 years of Eddy Kenzo nali kitundu. Nali mu ssomero eryategeka abaana aba performing agenda ku video. Nali kitundu ku yo ne tumwagaliza bulungi nnyo, twasuula mu Serena. Bafa tusanga Kitende nga ava Ethiopia. Nga lumu ye yayingiza aba Ethiopia omwaka. Kyenkugambe nti teri kamiliyoni akoze nnyo ssente Bobi Wine. Tebasobola kusitula kigere wano n'agenda wadde Mozambique. Teri ssente. Ne bwe ba America. So ono ye kimugaseeko nnyo ki eky'okutambula okugira kyaga nti is an international brand, is an artist. Is an international brand nti atambudde. Naye n'afuuka ai ya Airtel, n'afuuka wa tourism, n'afuuka close ku bannabyabufuzi so nga talina buyigirize yafunye. Kuba kati ojja kubuuza abantu bayimbye naye ng'okufuna akataka nti nkazimbyeko mansion oba ennyumba ey'omulembe. Tebirimu nnyo nti nsimbi ziri awo. Okufunayo ssente. Ssente zisobola okujja anti kati ssente ejja bweti. Connection zenkugambye abasajja abali mu bintu ebyo bagagga. Kuwadde example nti omuntu ajja kwagala New World Order. New World Order kwe kukyusa ensi kifuula nnenge. Abasajja kati mwambale skirt. Yes. Kizibu okukkiriza ne celebrity gundi ajambala. Ensi olw'okuba influencinga ndi kamiliyoni nga ayambala engoye ezikyusa kala nga anywa sigala nga biki. Eriyo omuntu ajja okwagala ekyo kuba ni kamiliyoni akunnyonnyola nti sigala ono namwagalira ku taata wange ate taata wange n'amuleka. Kitegeeza ne bwe kikuyigiriza ne nkivaamu. Golwedde omuzimu gukuyingidde. Ye Illuminati gw'owulira nti ensi ezo abantu balina ssente bo baagala kufuga nsi. Illuminati gyebiri nti abayimbi bano bagenda mu bintu ebyo. Yebiri. Tunaatandika omutebi tutandikira omuguuni endala kuba just budde nenga ffe tusobola okwogera ne tukeesa. Biwanvu yonna twabirisakinga dda. Tujja kujja ku eby'abayimbi Illuminati na biki. Katukome wano for now. Michael Jackson basone yonna. Tujja kujjaawo mutebi ono tukyalina obudde bungi naye twagala bingi nnyo bye mulina okuyiga n'okutegeera tuneeyongerayo nga tufunye obudde. Uganda y'enkya